mwezi gwa musanvu omwaka 2025 eddakiika 24 zezaketa ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero olunaku olwokuna luno mbeera ne Dr. Sam Kaziwe nga tulaba kiki kikola amawulire era wa sebo lamusa kubatuuliriza ampuliriza nkulamusizza era nenkwanisa programu eno. Wiiki ewedde twatunuulira obulamu bw'omugenzi Professor George Kanyehamba na bikulu ki ebinaamujjukirwako. Tuzzeeyo ku Professor George Kanyehamba bwe twayogerako wiiki eyo bwe twaviira wano ng'enteekateeka z'okuziika tezinnamanyika. Bwe tutuukidde leero tufunye ku kifaananyi eky'engeri y'anaawerekerwamu mu butongole. Kituufu tutuukidde leero ng'enteekateeka emaze okulangirirwa engeri Professor George Kanyehamba gy'agenda okuwerekerwa. Ekyamazima etutte ebbanga ddene oyina enjuyi ezisukka mu emu ezirina okukkaanya omuntu oyo bw'agenda okuwerekerwa. Oyina essiga eddamuzi, olina ab'enjuyi kyokka ate mu kiseera kyekimu agenda okufa nga namwandu alibonaayira. Kati ebyo byonna byatutte akaseera ku nkomerero ya byonna enteekateeka enambula okufuna enfulumizibwa. Era olunaku olw'eggulu ku Lwokusatu omukolo ogusoose omutongole gwe gwabaddewo, essiga eddamuzi lyateeseteese omukolo mu butongole okusiibula Professor George Kanyehamba. Kaakati ku lunaku olwokutaano wajja kubeerayo okusabira omwoyo gw'omugenzi mu maka ge Buziga. Ku bbalaza wabeerewo okusaba mu kkanisa Lutikko ey'abatukuvu bonna e Nakasero. Ku Lwokubiri aziikibwe mu maka ge e Buziga, naye ekyebuziga kikyali kuvaawo mpita okubanga jjukira okuziika mu bifo nga Buziga mu kibuga wakati. Olina okufuna olukusa kati olw'ekitongole ekitwala Kampala ekya KCCA. Twasembeddeyo okuwulira ku nsonga eyo nga KCCA egamba okusaba tennakufuna, naye weekufunira akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga kajja kutuula keekenneenya okusaba okwo kakkirize oba kagaane. Tekitegeeza nti bw'osaba kyatteekwa balina okukkiriza. Eyo nkola mpya oba ebaddewo? Mateeka ge galiwo, tewali teeka ppya. Kyekirwa kyola nti kati n'ebibuga gye bigaziyira tawuni kanso n'awalala abantu abamu batandise okubagamba mubya Wakiso Wakira bweyogerere. Abantu batandise okubagamba abamu nti owaayi bwemumala okuziika ono addako temumuleeta wano. Kino ekitundu kikyuse kubanga amateeka gafuga ebibuga malala olw'enkulaakulana n'ebirala ebiddako nti abantu abamu obo batadde mu mbeera nga bajja kuziikulwa mangu. Bizinesi ye Kampala jo eri wano enjuba zitunda aguzi tayagalawo kusigalawo ekyo kwegamba bintu bingi nnyo ebikyuka. Kakati mateeka wano aga KCCA olukusa balina okulufuna. Gamba fabe nabingo tunandika okubaako gye tulowooza ewalala kubanga bwe munaafuna tawuni kanso tubadde tukyasobola kuziikawo. Muba musobola naye obukwakuliza oba bufuuse bungi. Ate n'enziika ya njawulo. Mwinza ga tugenda kuziika naye omuntu agenda kwokebwa, evvu liteekebwawo. So nziika ya kika kire gye mwogerako yakusima kinnya muteeke wansi. So kikisinzira ne ku nziika gy'oyagala muziikibwemu. Toba mwagala kwokya evvu muliteeke mu bucupa muteekekaawo mu ddiiro ku kabada mu butereka ebikopo. Wabeerewo ko nga kijjukizo ng'ojja n'ola nti muzeeyi ali wano, gundi ali wano, jjajja gundi ali wano. Kati kisinziira ku ngeri gy'oyagala okuterekamu omugenzi. Naye nga mu bino byonna waliwo ekikulu ekipya ekize ku kuwerekera Professor George Kanyehamba nti mu 2006 twaswala ng'ensi omulamuzi wa Supreme Court eyali awummudde bwafa Justice Arthur Oderi. Embeera yali ndala. Ku luno awerekeddwa mu bitiibwa ebisaanidde kubanga ne President yalangiridde nti agenda kuziikibwa mu butongole. So okuziikibwa mu butongole kitegeeza nti gavumenti yegenda n'okuvunaanyizibwa ku nteekateeka yonna ey'okumuziika. Naye twafuna ekizibu ku Arthur Oderi afa 2006 yafiira na wakaawe Bugoloobi. Enteekateeka zino ze twogerako tezaaliwo. Essiga eddamuzi
lyafuuka kyesirikidde. Abenju ne bakwata omulambo ne baguleeta mu kanisa Lutikko Nakasero, era ne omulambo gwa Kanyihamba gye gujja okubeera ku balaza okusaba ne kubeerayo. Misa bweggwa ne baayagala bamutwaleko mu Parliament. Kati olw'okuba amateeka gaffe si malambulukufu kwani ayina okutwalibwa mu Parliament, mu kusooka ne wabeerawo okukkiriza nti ajja kuleetebwa. Ku ssaawa envanyuma nga n'omulambo gutuuse ne bagugoba nti muddeeyo, kugamba kwali kuswala kunene okwensi. Kati bangi ne bakiteeka ku ngeri Arthur Odere gye yali asalamu emisango gye, kubanga mu mwaka 2001 Dr. Besigye lwasooka okuttunkana President Yoweri Museveni, Besigye yagenda mu kooti. Bw'agenda mu kooti, abalamuzi 5 ne batuula mu musango, 3 ne basala nti yadde mbaddemu obumulumulu naye akalulu akawangudde President Museveni era agende mu maaso alayizibwe. Abalamuzi 2 ne bawakanya. Kati bombi bagenzi, omugenzi John Wilson Sekoko n'omugenzi Arthur Odere. Sekoko afudde jjujjuze mu 2019. Kati Arthur Odere bw'afa mu 2006, embeera n'ebeera bw'etyo nga tetegeerekeka ey'okumuwerekera, kubanga kati ebya Parliament bwe bigaana oluva mu All Saints omulambo abooluganda bagutwala butereevu mu apaaki gy'azaalwa okumuziika. Tekaali kabonero kalungi ng'ensi, kubanga ne bwe waba tewaaliwo bya bufuzi naye engeri y'ensonga gye yakwatibwamu wali toyinza kugaana abantu kugamba nti bya bufuzi bye bigaanisiza gavumenti oba ne Parliament oba ne Sigeddamuzi okuwerekera omulamuzi Arthur Odere mu kitiibwa ekisaanidde. Kakati nkyukakyuka y'amaanyi era tusaanye okugitendereza nga tuzimba Uganda ey'enkya nti George Kanyihamba tubadde tumumanyi mu Lwatu abadde ayina okusika omuguwa ne gavumenti ekulembera, abadde ayina okusika omuguwa ne Sigeddamuzi ng'alikuba ku nsolobotte enkya n'eggolo. Naye byonna babisibye ku mpagi ne bagaa nti tuyina okumuwerekera mu ngeri esaanidde. Era olunaku olw'eggulo abalamuzi aba Supreme Court babadde wali n'abakozi mu Sigeddamuzi okumuwerekera nga ofiisa wa kooti agikoledde okumala ebbanga eddene ate mu ngeri eweesa ekitiibwa. Oyogedde ku Namwano. Wiiki ewedde simujjukira ate era tawulikika nnyo mu public domain mu bantu. Namwano wa Kanyihamba era nga bwe yasalawo mukuuma nga waakyama. Ye abadde muntu nnyo wakujja mawulire, mukyala we muzungu naye teyasalawo kumuteeka mu mawulire. So abadde muntu wa bulijjo naye nga gyali babadde bonna okumala ebbanga ddene nnyo. Kyensobola okumwogerako. Ne waba ekirala kyokoonyeeko ku Mwami Museveni okukungubagira Kanyihamba emirundi mingi ne bw'abanga ye si yagenzeeyo, Mwami Museveni akiikirirwa mu kukungubagira ab'oludda olumuvuganya. Kino kiraga ki? Kwegamba waliwo ebintu by'olina okuyigira ku President Yoweri Kaguta Museveni. Oba okkiririza mu byobufuzi byo oba tobikkiririzaamu, naye olina okumanya agamu ku maanyi ge we gali. Era amaanyi gaago osobola okugayigirako ne gakuyamba bw'oba oyagala okuzimba ebyobufuzi. Agamu ku maanyi ga President Yoweri Museveni bwe butabeera na mpalana zitaggwa. Ebyo tabibeeramu. Era bw'aba asowaganye n'omuntu naawe n'osowagana naye asobola okukulekayo. Kati kubamu akafaananyi nga wasowagana n'embabazi. Kati olwaliro nga babeera bonna ne mukwerekera Kanyihamba babadde bonna n'awakaawo. Ku mikolo emikulu emirala mingi babeera na mbabazi. Ne 2016 wali olowooza tebayinza nakuddamu kutuula. So kati President Museveni bw'atyo bw'atambuza ebyobufuzi, ye interest si kyekikulu ate ng'era kye kyandibadde ekikulu mu byobufuzi. Sigamba nti mpinga yantama ng'ebyabatabula nga musoma eri ku World Kampala SS kati muli ku nsonga ndala nnyo naye kyali ku ebyo nti nze oyo mpinga yantama. Kati munnabyabufuzi omutuufu tabeera bw'atyo. Ekyokulabirako nga kisusse. Interest ze nkulu. Nja kuwa ekyokulabirako nti George Kanyihamba ye ne President Yoweri Museveni bamaze emyaka egisoba mu 2 nga batunka mu Lwatu.
Kanyehamba y'omu ku basazaamu okulondebwa kwa President Yoweri Museveni 2006. Kanyehamba mu lwatu azze akolokota gavumenti ya President Yoweri Museveni ne mu bitabo bye ebisembyeyo abadde agikolokota mu lwatu. Ne President Yoweri Museveni yasoose ng'amawulire gamutuuseeko nga wayise ennaku yatadde obubaka ku mutimbagano. Bwe yamaze okuteeka obubaka ku mutimbagano ekyo tekyamumalidde, n'agenda n'awaka era akungubage nabo. Teyakomyawo n'ensimbi z'eddwaliro kubanga mutabani w'omugenzi yategeeza President nti seko tukimanyi nti ono abadde mukwano gwo era abadde amawulire gabadde gatutukako engeri gy'obadde omuyamba mu ngeri ez'enjawulo ne mu ddwaliro bakyatubanja ko President ezo nazo nzisasudde. Teyakomyawo n'alangira n'okulangirira nti agenda kuziikibwa mu butongole official funeral. Kitegeeza nawo temugenda kusaasaanya nsimbi. Naye nga mu byobufuzi ebyakataka tewandisuubidde President Museveni ebyo kubikolera Kanyehamba amuwandiiseko obubi ennyo mu bwino gwalese ebikumi n'ebikumi by'emyaka abantu balisoma Kanyehamba bye yawandika ku President Museveni tebigenda kuvaawo. Naye ekyo tekijjawo President Museveni kujjukira nti nze ne George Kanyehamba tuvudde wala ate ayina ne byakoledde eggwanga ebyo bikulu okusinga buno obutono obubadde bututabula. Ate kitandikidde Kanyehamba nyina ne lwenzijjukira nali nakatandika amawulire nga ndi muvubuka muto Parliament ey'omusanvu ng'eggwako eya 2021 okutuusa 2006. Omu ku babaka abaali ab'omutawaana ku opposition bamuyitanga Dr. Yefusa Okulu Epaka yali afa Moyamu South. Kakati Okulu Epaka y'omu ku babaka abaali abakama mu Parliament yawo. Ye Ben Wacha yaliwo Yamu North, byebiseera bya Bakeni Lukyamuzi, byebiseera bya Abdul Katuntu nga be babaka abookya ku opposition. B'osobola ga nti President Museveni tebasobola kubeera naye mu kisenge kimu. Naye ekisanja ekyo kiba kiggwako. Kookolo n'aluma nnyo omugenzi Dr. Okulu Epaka ne bamutwalako e Nairobi. Oluvannyuma mu kisanja ekyaddako 2007 nga yakawangula ekisanja kya 2006 yafiire South Africa. Ne basooka ne bamutwalako e Nairobi mu Parliament ey'omusanvu. President Museveni abaaliyo ng'amugamba nno omusajja waali wano mu pulogulaamu y'enzibu yafuuka okulaba nti afisse obudde agenda alambule ku Okulu Epaka mu ddwaliro. Naye nga mu byobufuzi bya wano ewaka bizibu nnyo wakati wa Dr. Okulu Epaka. Ampuliriza bw'oba oli myaka mito nga tomanyi Dr. Okulu Epaka ng'onyumirwa okunoonyereza osobola okugenda ku Hansard za Parliament otegeere ababaka abaali bamanyi kye bakola mu kuteesa. Yaliko ssentebe w'akakiiko ka paaka ddayo olabe za alipoota olaba ababaka abaali bamanyi kye bakola nga kubiriza akakiiko ako. So wali tosuubira President Yoweri Museveni nti asobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti. Niyaga Okulu Epaka tuvudde wala ng'oggyeko bino ebyobufuzi ebitutabudde ne Tanzania wa twaliko ffenna. Kaakati oyo ye President Museveni. N'olwekyo kinzizaayo ku kibuuzo kyo nti oba okkiririza mu byobufuzi bye bato bikkiririzaamu naye olina okumanya nti waliwo waalina amaanyi g'olina okuyigirako bw'oba oyagala okuzimba ebyobufuzi obunafu oba osobola okubwewala. Naye woolaba amaanyi gajjeewo fe abasoma literature buli lw'osoma ekitabo amaanyi oba ebirungi byegombe ebibi bisuule. So kyekyokuyiga ekikulu ekiri wano. Joseph Lukyamuzi akulamusizaako n'ayogera ku late Justice Arthur Odell nti ye taata wa Robert Ogwal amanyiddwa nga Rasta Robo MC eyaliko omukozi wa CPS-FM. Ekyo nno nange nkuzaki webale Joseph Lukyamuzi tweyanziza nnyo tweyanzeege munaffe. Nenkujukiza munange omulunzi